lero bukyanga mu nnyuma ntuse n'obubaka bubuno okuva e Masaka. Iza nnyo ku TM Online Television mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekya program eyitibwa Aligaweesa. Programu eno twagibaterawo ku TM okusobola okutegeera obuwangwa n'ennono. Mu kitundu kyaffe ekyasooka nabaleetera Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba muyite the traditional faith high priest ono ng'ayitibwa Jumba Lubowa Aligaweesa. Mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono aba ayitibwa Ssaabakabona oba muyite chief the traditional faith high priest. Mu kitundu ekyasooka nayagala okumanya lwaki ate ne obuwangwa n'ennono enzikiriza yaabwe erimu paapa oba Ssaabakabona oba omukulembeze ow'okuntikko w'enzikiriza. Nayagala mwennyonnyoke ye yaani yavaawa yatandika ddi okubeera Ssaabakabona. Nyanjudde ekitundu kyaffe kino ekyokubiri nga njagala kutegeera. Nagende wa Ssaabakabona oba muyite paapa w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga muguddeko bugwi nga njagala okutegeera ebintu ebimu ffe abaana baliwo eb'ensangi zino bye tutategeera. Tuwulira nti obusawo Buganda abasawo Abaganda banywa emmindi ne baddugala amannyo, banywa emyenge nti emizimu giba batudde ku mutwe, basula mu makofini mwe bajja amaanyi, babeera n'ebibbo n'amafumu wansi w'ebitanda, banaaba bubi, balya bubi, balya ennyama etayidde, beebaka kubalwadde abagenze masabu gaabwe, baba bakyafu. Ebyo byonna nayagala mbuuzi oyo gwe kikwatako Ssaabakabona oba akulira oba omukulembeze ow'okuntikko. Nkiwulirako nti tebabeera organized, buli omu akola bibye. Kasita oli abageesa boli n'abakuwaaliteeka ng'atandika kuyita bantu. Tebalina kasengejja, tebalina biwandiiko, tebalina kintu kyonna kibeezaawo nzikiriza ya buwangwa na nnono. Nayagala ebintu bino mbinnyonnyowe. Mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri nagwa ku Jumba Aligaweesa nannyingiza mu nnyumba ye. Nalaba obuliri kwasula, nannambuza ekiyungu mwaliira emmere, nannambuza ekinaabiro mwanaabira, nannambuza mpaka wansi w'ekitanda nsobole okunnyonnyoka ki kye bayita obuwangwa n'ennono. Ate ye ng'ow'okuntikko engeri ki lwaki akulembedde banne byogenda okulaba mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri. Kambitandikirewo mu programu yaffe ekitundu ekyokubiri eyitibwa Aligaweesa nga ndi ne Ssaabakabona oba muyite the traditional faith high priest. Nyongera okubeebaza okutwagala n'okutuwa amatu gammwe. Ebiseera ebisinga mwe n'abatuwagidde ku TMO bw'obeera ng'olaba vidiyo zino owulira n'ogamba nti kino leero kinsanyudde n'okiwa ku munno ati omulamwa gwe tuliko. Mbaleetedde programu eyitibwa Aligaweesa. Aligaweesa nga n'omusajja ali mu programu eno ya Aligaweesa. Ekigambo kino tutandise nakyo ng'akinnyonnyola atasobodde kulaba biri bitandise ku TMO okwebiri. Jjajja Jumba Aligaweesa kati erinnya likyuse ndyongeddeko eddala. Erinnya likyuse ndyongeddeko eddala. Weebale kubeerayo. Yewaawo sebo. Nsooka ombuulireko. Ovudde otya eri Erakaayi? Mpaka eno Mukono. Mu kuva Erakaayi okutuuka e Mukono era nali muvubuka. Omanyi kati nkuze. Omuntu yenna bw'aweza emyaka 4 aba atandise okuva mu ssali abavubuka ng'afuuse omusajja omukulu. Era mu kuva Erakaayi nze abaana bonna mbazaalidde Mukono. Era abaana bange bonna obuzaale bwabwe bwonna n'okusoma batandikidde Mukono. Kakati njagala okubategeeza Erakaayi navaayo mu mwaka gwa 1999 mu mwezi gwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 24. Naleetebwa omukyala bamuyita Namyalo. Namyalo oyo yabeera nga seeta ng'alina bbaawe bamuyita Wadiidi. Namyalo yasuubulanga matooke ng'agasuubula eri ewaffe Erakaayi. Kakati amatooke ago nga bw'atuuka mu Lwera gababuka bw'agenda e Kampala gamusala. Kakati bamugamba nti waliwo omuvubuka wano Jjajja Jumba mutabani wa muzzukulu oba oluusi nga bampita na muzzukulu. Kwegamba lubaala ono kuyandinya nkolanga muzzukulu kati erinnya nalyo ne linkwata. So nga nalina ne maama wange era naye nga muzzukulu. Kakati bwe bandeeta bwe bamuleeta okumukolako ne mumulagula ne mujjanjaba ne mukolako ne mubuulira ebintu byonna era namusibira ekintu kye bayita akalinda. Mu Lubaale waliwo kye tuyita akakalu, waliwo kye tuyita akalinda. Ne tunnyonnyola bajjajjaabe balindirireko okuba nga
tebamukola bwe batya ensonga ajja zikola. Namyalo yatereera. Kati namyalo yanjagala nnyo olw'okuba nti nali mu kyalo ng'ekigwa ky'abajjajja gye kiri yasaba bajjajja nti omuntu ono katumutwala yambeko n'abantu b'e Kampala. Kakati bwe ntyo bwe nzija naleetebwa mukyala bamuyita Namyalo naye nga yandeetera ku profesoni emu nga bw'onoogamba nti katugeze Segawa omuyimbi Segawa yayimba yagamba nti yajja n'ekidongo kye ngazze kuyisaamu mu kibuga ekidongo kino kyazze okuyisaamu okuyimbamu ku TVM Segawa bwe yamala okwogera ebigambo ebyo byonna okuyimbamu ne bamuzaayo Kannabulemu eri Lusaka lwa Mmese ne bamuzaayo Kaliisizo naye era nga ye olw'okuba nti yali muyimbi n'annyonnyola Lwera yagisomoka atya nze Lwera nagisomoka nzize kulagula ekyo kyekyandeeta ku mukazi oyo. Omukyalo oyo yali ye bizinensi ye matooke. Gali matooke. Tewajja kwetika matooke. Nze sisuubulangako kankaka. Nze sirimangako. Sisuubulangako. Nti nagenda n'ensuubula nti Lubale yanzija mu busuubuzi byonna mbikoze mbijja mu busamize kati ndi musuubuzi ndi mulimi ndi ki naye nga mbikoze mbijja mu busamize obusamize ye professional yange obulaguzi kakati mu nsonga eyo bwe najja kukola ku mukyalo oyo gwe bayita Namyalo. Namyalo yandeetera omwami oyo nga bamuyita Bagagga Musoga ow'ejjinja eyo. Kakati Bagagga yayina abaana 6 nga bawala. Kati bwe natuuka n'azaala n'omwana ow'omusanvu era nga muwala. Kakati ekyamuleeta ewa jjajja kwali kusaba luzaalo era n'azaala omwana mulenzi oyo era n'amutuuma erinnya Lubowa era ye muntu gwe nasookerako okukolako eseeta namukolerako seete wa Namyale wa mukulu wa Diidi naye ng'avudde ejjinja naye n'addayo n'aleeta muganda we n'aleeta mukulu we bamuyita Lukowe. Lukowe oyo era w'e Busoga nga yaye n'abaana 9 bawala kakati ate nabo nga bakukyusiza luzaalo kati abo bantu be natandikirako. Mbadde nkankubuuzeeko oze n'oleetamu ekintu ekyo kisoboka okukyusa oluzaalo? Omuntu asobola okuba ng'azaala abaana bawala n'omukyusiza n'azaala abalenzi. Omuntu asobola okuba ng'azaala abaana balenzi n'omukyusiza n'azaala bawala. Ati oyo amagezi ago ag'enjawulo. Anti wambuuziza ekibuuzo mu kitundu kyaffe ekyasooka. Wambuuziza ekibuuzo n'ogamba nti naye Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa amannya ago gajja gatya? Ne nkuddamu nti mbutuufu kifaanana kankako omuntu bw'akubuuza nti kati omwana oyo wamutondwa ddi zaali ssaawa mmeka nti kisobola okukulema naye ng'oba okutonda kw'omuntu omutonzi yaba akimanyi. Kati amaanyi ago ag'obwakatonda gasigala nga galiko gasigala nga galina bwe gasitukira mu muntu nga tomanyi kubanga naffe tutuulwako jjajja nti otuuka ekiseera gwe Jjumba n'otuula n'okuwuula Lubaale najja nga yejjajja n'agamba omuntu leeta ensumbi ya musoke leeta ekibbo leeta akambe n'agamba omuntu mumunaaza eddagala eryo olweza n'ebbombo omuntu n'afuna ekyo. Kati era obwakatonda bw'omwana w'omuddugavu oba obwakatonda bwaffe oba obujjajja bwaffe busigala nga bwe bulimu amaanyi ago nga Jjumba tayinza gakunnyonnyola diipu munda amaanyi gali gayina obwakatonda gye gava kubanga Mukama Katonda bwe yali atonda ensi tayinza kutonda n'omutegeera nti ye Katonda ye kyetonda ye wanga ye Namugereka ng'obyogera mu Luganda n'atakuwa nsinza era kyataatuwa era toyinza kyogerako kubanga oba tokikola ki oba tokimanyi naye ffe tumanyi Katonda kuba n'erinnya lye ye Katonda. Kakati awo mu maanyi ago gaatuwa wabula kyenjagala okulongoosa mu bantu bakitegeere ejjembe si Katonda omusamba si Katonda abalongo si Katonda omuzimu si Katonda egyo myoyo egiweereza obutonzi. Kyempulira kye bayita ejjiini
ejini oba okyusiza olulimi si lulimi lwaffe olwo lulimi lwa Tanzania ejini musambwa kati mu Luganda baba baguyita musambwa naye mu lulimi olwaffe situlinamu kigambo jini omanyi ennimi zaawukana ennimi bw'onootuuka mu Banyoro bayina bwe bayita Lubaale Mbalugwala bayina bwe bakiyita Mbadama naye ffe tumuyita Lubaale nti gy'emyoyo egiramulira mu Lubaale mu Luzungu kyoyita universe. Mpulira nkutegedde bulungi Jumba Aligaweesa omaze okujja n'omukyalo oyo okoze ku okyusizza enzaalo zaabo ofuna ddi embuga eyiyo mwokolera n'ogaati kati wano nasooka ewa Namyale Seeta awo nabeerawo mpaka mu mwaka gwa 2000 kumpi kati 2000 twali tumuyingira kubanga twali mu nnaku enkulu ze za Desemba kakati mbeerawo mpaka nabeerawo n'emyezi 4 ne bagezaako kati waliwo omwami bamuyita Peter omwami oyo Peter yeddira njovu azaalibwa ku kyalo kino Kwendi era omwami oyo akyaliwo mulamu omwami oyo naye yajja n'ensonga emuleese kumukyusiza luzaalo kakati olaba nti abantu bonna professional gye basinga okukulabamu gwe mulimo gwe bakuwa kakati omwami oyo ne mukyusiza oluzaalo mukazi we jjajja n'amugamba naye tumukyusiza oluzaalo omwami oyo yeyampa kapoloti ako waggulu we nazimba era yeyampa we nazimba ekifo kino saagula kigule kiriko akatundu akagule katono naye okusinga ebitundu ebiriko bampa biwe era jjukira nti neiba wange ekyemmanga ye mwami Lubowa kakati olaba nti jjajja Lubowa yali akola naye ne ku kyalo kwe nasenga nga omusajja mukulu w'ekyemmanga azambaga ekkubo kakati omwami oyo Peter olwamukyusiza oluzaalo n'ampa n'awa jjajja nga nina akasawo kange n'akabugo kakoma muno naga jjajja nze togenda kuddayo kankuwerwe n'abeera kati jjajja yali abakolako nga bwenzirayo ekooki nga bwenzirayo eka bwenzija bwe mbakolako bwenzirayo eka omukyala akuleese e Kampala oyize eri kuleeta kati bw'ojja bw'okola emirimu bw'oddayo ate awo makkati nga mmaze emyezi nga 6 nalwala nnyo nga Lubaale agamba sibeera ku kibuga jjukira nali sirya byennyanja nali kwegamba ng'ebintu byonna kalica sisalako nviiri nalina ebikomo nga biva kuno bikoma kuno kwegamba nange mukula kuno Lubaale alina ebintu byagenza akyusa mu nze kakati mu kumwegayirira nina senkulu wange bamuyita Muwonge Njogerere eyansamiza Lubaale nga nvudde eri mu bali bonna abansookako jjajja Muwonge Njogerere Bukoma Nsimbi kakati najja nga yeegayirira Lubaale omwana mumuleke abeera eno jjajja omuntu tabeera wamu muleke n'eno mbuga yammwe na wano wammwe kati nenzija nga mbukalira ddala era mu mwaka gwa 2024 mu mwaka gwa 2024 mwezi gw'okunanga 8 nali nyingidde mu nyumba yange eri enkadde eri wali enkadde era nga tumaze n'okuteekawo essabo limu eryo erya jjajja Lubowa kubanga Peter Kakembo yali amaze okumpa ekifo kino yakikuwa mu buwandiike yakikuwa n'akwazikamu yakuweera ddala yampa mu buwandiike naye endagaano eriko nze Peter Kakembo mpadde jjajja Lubowa yawa jjajja Lubowa tiyawa Jumba Aligaweesa era endagaano eno lwakuba nti waakula bannannyini ttaka mwami Lule Mulowooza ne bansaba $16,000 kuba wano ndi kuyiika nnamba ne bansaba $16,000 kati nengula mu ttaka nekidda mu kyapa naye nga mu kibanja bampa buuyi nkutegedde bulungi Jumba Lubowa Aligaweesa mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri paati yaffe n'eyokubiri ya program gye tutandise njagala kutegeera byenzize nabyo nno byaffe bya buntu bwe kitajja bulungi olansonyiwa kuba siriwo nnyo wa mwoyo naye kankubuuze njagala nnyo okutegeera ku kintu kye bayita abasawo Abaganda abasawo b'ekinnansi era nkuleetere ebyogerwa mu bantu ku basawo gwe gwabimanyi ki kye muli ekituufu njagala kutegeera twabeerange mu kyalo e Masaka nga bagamba abasawo Abaganda oli emizimu gimukutte
tayambala ngatto nga bwe wagamba n'enviiri tazisala bafaanana bubi naye ng'oli munyirivu gyogenda okumbuulira janjagala akutegeere ne bye nakuwulirako nga sinnakulaba ebyobwa Ssaabakabona ate nabyo nja kubuuza bijja ddi naye kantandikire mu kyalo eri omusawo w'ekinnansi yabeera atya kaakati omusawo w'ekinnansi anja kumunnyonnyola naye n'omulabi ategeere omusawo azaalibwa ng'omuntu omulala era omusawo naye oladduzi ku baana biki ng'azaalibwa ku olwo wabula nti abaako amaanyi ag'enjawulo mu bufunze gwe tuyita lubaale oba gwe tuyita emyoyo oba ge tuyita amayembe kubanga lubowa jjembe kasajja jjembe namuzinda jjembe lubaale tulina mukasa kiwanuka musoke abalongo tulina omulongo omukulu mayanja ne maama namayanja emisambwa mingi bakawumpuli bamuwanga waliwo n'emisambwa ginnannyini kyalo lubaale ono baba baki baweereza bakatonda lwaki balimu amadaala nti jjembe banjawulire lubaale jjembe musambwa nanti kakati olaba kati kanka katuyina ekigambo lubaale kankinnyonnyole nakyo kitegeerekeke emizimu kitegeeza omuzzi obuzzi mu bantu kitegeeza guba gigwina gye guli ne gujja ekigambo muzimu kiva mu kigambo omuzi azza obuzzi mu bantu ekyo ne kijja ne kiba muzimu ng'avuddewa kati twagambye nti omuntu bw'afa bamuziika kati bwe bamuziika mu ttaka bwadda jjukira tumuyita mugenzi ng'afudde kuba oli musajja muganda okimanyi mugenzi kati bwadda aba muzzi kati nekiva omuzzi mu bantu kakati ne tuba n'ekigambo ogambye ekigambo jjembe ejjembe eryejjambi eriyamba ku mirimu gy'otasobola kweyamba na mikono gyo ekigambo jjembe kiva mu kigambo obuyambi okuyamba byesisobodde byotasobodde omuyambi kubanga mukabakuku 3 mukabakuku essula ya 3 layini ya 3 okutuuka ku lwokutaano aga nti ejjembe lyange lijaguliza mukama kabakuku ate yali kabakuku kiri mu bayibuli ejjembe lyange lijaguliza mukama oliwulira nga balyogera ejjembe lyange lijaguliza mukama kakati kitegeeza nti ejjembe lino obuyinza bwali bulijja ku mukama katonda era mulimu nti mwoyo mutukuvu nakka ng'asitudde ejjembe lye kawumpuli mu mukono ogwa kkono ebyo ndi ku mulabi addeyo abirabe ne mu bayibuli boogera ku jjembe kakati ejjembe eryo lyejjambi eriyamba ku ebyo byotasobola kweyamba na mikono gyo alisindika yani omutonzi aleeta amaanyi amayambi okuyamba abantu be batonze okussa mu nsi kutegedde bulungi kakati eryo lyejjembe ne tuba n'ekigambo balongo abalongo kiva mu kigambo bulongoofu abo abalongoosa ku ebyo kale katugeze tulimye tugenda kusiga ebijanjaalo naye tusooka ne tulongoosaawo ne tujjawo ekisambu kakati ne tugaa nti egyo misambwa emisambuzi ate misangwa egyasangwa mu nsi kubanga enkerettanyi gwali musambwa Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu gwali musambwa Nambi Nantutulu Bakazi Lwendo gwali musambwa gundi Bemba Musota kakati abo abasangwa mu nsi ffe tuga emisangwa gye twasangawo ffe tulyoke tumanye ebiri ku nsi bagamba nti omutakansi omutaka yakulagirira nti akabira ako tekasenywamu nku oluzzi olwo terugendako na kalimiro kubanga ojja kusanga omusangwa waako ojja kusangayo omusangwa waako yasangibwawo saawa mukaaga titusenaamu omusota gwawo guba gunywa ojja kusanga omusangwa waako kati ne muvaamu ekigambo musangwa oba emisange gye twasanga ku nsi emisambu ze girimawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa kubanga kye twagala
abantu bategeere nti ebintu bino situgwamu bigwe era kankukakasa nti mu nsi eno Uganda bakabona ne bannabona n'abasawo b'ekinnansi bombuuzaako kizibu okusanga omusawo ayinza okunnyonnyola ebigambo byenkunnyonnyola kuba nze ndi mutume nayolesebwa okubeera omusawo w'ekinnansi nayolesebwa okuva eri Mukama Katonda. Kankubuuze ebigambo ebyo byonnyonnyola wabisoma waliwo yabikubuulira wabitegeezebwa waliwo ekitabo ekyenjawulo gwe kyosoma abalala kibatalina nedda kanga kasinga nina ekitabo kyensoma n'abantu singa bakisoma era omuntu bw'ayogera ku kintu kyatamanyi alabika akigwako n'akivaako naye olaba nti ngezaako ne vidiyo oluusi ffe nga bakwata vidiyo ogira nga ntemeeteme wamugattiridde ekigambo kisobole okuvaayo obulungi ogezaako okukijjayo omuntu akitegeere kubanga omwo mwe muli omusawo w'ekinnansi kati omuntu bw'amala okuzaalibwa nga bw'azaaliddwa najja ng'aliko emyoyo gy'Obwakatonda akola ebyenjawulo bamusitula ne bamutwala ewa jjajjaawe kubanga nze mu mikono gye nayitamu nkugambye nti waliyo omukono gw'omusajja omukulu bamuyita Muwonge Njogerere Wangabi waliyo omukono gw'omusajja omukulu bamuyita Lwalinda nayogedde ku maama Nambaga nenjogera ku maama muzzukulu eyo nenvaayo waliyo jjajja Magembe Ekannabulemu eyo nenvaayo nenzije wa jjajja Serwanga Mikwana enfanna ku musana omwana wa mmere ekizadde kitamukedde tamumanya nsula olubiri baluyita Nalubaale Buzuulanko ne Takala kwebyo luli awo ku Lwekatosi nenvaayo nengenda Essese ku jjinja lye bayita Kiwummulo ewa Kabaka Ssemuggala ebuggala Ssese ku kizinga kye bayita Buggala eyo ye wali jjajjange Kaasamitala gye yasinziira nenvaayo nengenda ewa Kabaka Wannema Essese ku kizinga kye bayita Bukasa nenvaayo nengenda ewa Ssebwana Essese nenzija ku kizinga kye bayita Magatto kati nali nkola Obwakatonda bw'amazzi olubereberye lw'omwana w'omuntu nga bw'owulira nti Lubaale ava Ssese kubanga tugaa nti Lubaale agoba Nsonga tulina omwalo gwe tuyita Nsonga guli awo Nkoko Njeru bagendewo omusawo ne bakusaba enkoko nti enkoko enjeru eyo ne bagita ate tuyina ente enjeru we baateera ente wali omugga omusajja zirimitidde emigga TM online television mulimu ebintu biki bingi naye ngezaako okulaga abantu nti nze nasamira ndiko Obwakatonda seetuuma kiki kyetuume kati ekintu ekyo kyekivaamu okwolesebwa kati omusawo w'ekinnansi bw'azaalibwa bw'atyo bw'aba mu Luutansozi bajja kumutwala mu kitundu eky'ensozi bamuteeketeeke bw'aba mu Lubaale ng'agatta kati nga nze ndi mu Lubaale ate ndi mu Luutansozi era olusozi baluyita Buzindwa Kannabulemu kakati ojja kusanga omwana oyo nze ne bw'otuuka ku kyalo ewaffe ne buli omu ajja kugaa nti oyo musamize oyo jjajja nze siina na muntu ampita linnya omusamize y'abeera atya oyo asobola okussa omuze omuntu ng'afuka ku buliri omuntu nga tazaala baka mukazi ngoyo tafumbirwa nti omusamize kissa okussa omuze omubi okujjawo ekibi nti omwana oyo tawasa nti nanti endiga yamutomera aliko omuze endiga yamutomera kakati omukyalo oyo tafumbirwa alina omuze nanti tazaala omwana oyo nga alina omuze gw'obwavu talina wadde ekikumi kati obwavu muze oba bunafu anti omuntu ayinza okuba ng'akola naye nga tafuna nga tatereera ng'akeera naye nga tafuna ng'aliko ekintu kati ekyo kye bayita omuze eriyo omukazi atafumbirwa naye ng'afuka ku buliri ng'alina omuze kwegamba buli omu alina omuze gwe waliwo alina omuze ogw'okugugumuka mu nnyumba ekiro waliwo alina omuze ogw'okubeera awo ng'amikita amannyo kakati ng'omukazi tasobola mugumira kati obusamize kitegeeza okussa omuze omubi omusamize nkutegedde bulungi ntwalaganya onteeke wali nkuteeke ku musawo w'ekinnansi ntwala ku musawo w'ekinnansi ngende mu kye bayita Ssaabakabona kati omusawo w'ekinnansi ono bw'ateekebwateekebwa abo boolaba nga tebasalako nviiri
ekisooka bagaana okusamira kubanga bw'oba okola emikolo egy'okusamira ndivaawo nenkulaga tiemu ojja kugitwalako nga tuli mu kitundu ekyokusamira erabe kakati omuntu bw'aba asamira oluusi bamusalako enviiri bamukolako ebintu bingi bamusala enjala tumunaaza tumumalamu obukko obusobe naddiro okusuulagana kati omuntu oyo mu kuteekebwateekebwa ojja kumusanga atunula nga Ssaabakabona bw'atunula kati bw'osanga omusamize ng'ali bw'ati waliyo omusamize nga Nabamba dada waife Budagaali ow'Ebusoga kakati ogwo omusambwa Nabamba gwo tegusala nviiri gwo tegusalako nviiri obutonde bwagwo bwe butyo kwegamba ye oligino yaagwo mwegulabikira kati omukongozi nga ye mukongozi omukulu wa Nabamba ye tasala naye abalala bazikola ki omukongozi yani omukongozi ekigambo kongoja kiva mu kigambo kwetikka kakati omukongozi yo yeyetikka Lubaale bwajja atutuulako kati Kawumpuli bwantuulako Lubowa bwantuulako mba mukongoze nekimpita ekigambo mukongozi oba omwetise emba mwetise nkutegedde bulungi yewaawo kakati omusamize mutegedde bulungi kakati okujja nga tebanaaba tebayoza era tukowola abasamize bonna bayite mu mikolo baleke okutiisa abantu basobole okugenda ne generation eriwo kubanga guno mulembe mutinzi kyusa nsi ekigambo mulembe mutinzi nakyo tuli kigendamu walala kati ensi bw'eba ekyuka oba tuguyite global village okugatta ensi ey'ekyalo ekimu toyina bw'ojja kulinnya nnyonyi nga toyambala ngatto toyina bw'ogenda genda China nga tosiba ssaawa ku mukono toyina bw'ogenda kuyita abantu minisita akutula emaaso omukoleko kyokka ate omuwandulira oluusi omusige ne covid kwegamba tulina ebintu bye tulina okuteekawo otegeere nti bw'onywa taaba alwaza mupime amawuggwe olina okunaaba obuwangaazi bwe bubeere bungi mu nsi olina okuba nga oli muyonjo kubanga abantu bokolako ba gavumenti naye ekyo kyonna onoogenda okituukako ddala kituufu ng'oli musawo atuukagana n'omutindo kwegamba otegeeza kuteekebwateekebwa naye mu kuteekebwateekebwa kuno jjajja Jjumba kankubuuza ebyo ebikolwa ebikufuula ekyo kyoli biba byakutondebwako era nga gwe ng'omukongozi omusambwa gusazeewo ogukongojje gukutuuleko naye bino byo temusooka kujeebuuzaako kubikola kubanga bw'ogamba nti muteeketeeke ate gwakongojja ayinza omugaana ananti ensonga yeeno bagamba nti Lubaale maliba nti buli omu agambala bubwe wabula kyali kitegeeza nti galiva ddi mu kiwato gye bagasiba gatuuke mu kifuba ekitegeeza mu kifuba ojja kusigala ng'oli bwereere kakati Lubaale ono bwe gamala okubeera amaliba Lubaale awulirwa omuntu omusenkulu nti Lubaale tumulondodde limulondoola yali bannyiniye kakati senkulu ono bw'alondoola Lubaale kitegeeza ne Lubaale ateeka okumukola ki okumuwuliriza kati abo boowulira nze sala mbiri nze sikola bwenti nze sirima kati kakaka bw'oba tolima onoolyaki tojja kulya era ojja kubba byabalimi ogenda kubba byabalimi ogamba nze sisuubula Lubaale yaŋŋaana okusuubula kati gwe abaana onoobaweerera otya nga tokola kitegeeza yabbye ssente z'abalwadde kakati ogenda okutandika omuntu gw'ogamba nti tonaaba omukazi omulungi onoomugjawa kitegeeza bajja musaba ogenda kwegomba omwamuno omwebakeko kubanga tosobola kumwewasiza azaanaabye ate gw'ofaanana kati ekitegeeza oyina mutiisatiisa naye kati toyina muntu gw'oyinza kugamba nti Fumbirwa Jjumba n'agaana lwakuba nti nze nina Sengakula Namungu bw'ati ate era nga tuli bampeta tuli bagatte n'osanga omusamize kanka kalina abakazi 6 kakati ddala abalala baba bazzukulu be kati abala 6 obatuukiriza ddi obasobola ddi kwegamba abasamize balina ebintu bye batondawo naye nga binyigiriza obulamu bwabwe n'otuuka omusamize alina emmotoka mu lujja tasobola kuginaaza kubanga naye tebaamunaaza alina olugoye tayagala kuluwuuza yenna agegedde tasobola na kutuula mu bantu kakati nze ndi musamize omuteeketeeke kyovula nti bwe baamala okunteekateeka ng'emisambo aginkutte osobola okunsanga mu nnyumba ya white osobola okunsanga wantu nga walungi ne bw'otuuka mu kiggwa ky'abajjajja bange era kiyonjo yewaawo sebo kakati mu kutandikirawo mu nsonga y'abasawo b'ekinnansi nekireetera abasawo b'ekinnansi okufuuka bannantagambwako
okufuuka bannaakalyaakaani okufuuka munnaasi wa mukange kyova olaba nti tugenda tuteekawo obukulembeze obw'abasawo b'ekinnansi abantu babbiddwa mu basabo mu kulukankaka abantu babbiddwa ate nga babbiddwa abantu abeefuula abakulembeze ojja kusanga Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ng'ayogera ku kitundu ky'obusawo bw'ekinnansi n'ate oluusi nga mubbi ebyo byonna tubirabye gyebiri abantu bakweka abantu mayinja eyo ne babakweka mu nsozi eyo ne babakweka kwegamba n'osanga nga bakola ebintu ebyekifere byonna omanyi omulimu kasita guba gwanzikiza ekintu kyonna kasita kigenda mu nzikiza aze tayagala kumanya nti agenze musawo n'akola tayagala kukola kye kati abantu baffe ne babeera nga balina obulumi kwe kuvaayo nga tiemu obuvaayo noga nti naye Ssaabakabona nnyonnyola ku bantu baffe ebintu bino bitegeeza ki okwo ne twegattako abalokola abavuma abasiraamu abavuma abantu ne bagamba nti ffe tusoma dduwa naye nga mu kitundu ky'okusoma edduwa ate mabega w'edduwa waliyo essabo ate essabo eryo tasobola kulinnyonnyola bulungi ffe kwe kuvaayo tudde mu kamera tunnyonnyole nti abantu baffe abali eyo omusawo w'ekinnansi bw'aba tategeerekeka nga tasobodde kumutegeera bulungi togendayo omusawo w'ekinnansi teyeebaka ku mulwadde ajja kusiiga siriimu abantu balwadde titunafuna lubaala avumula siriimu bassebo ne bannyabo siriimu takwatira mu mandwa siriimu akwatira mu kwegadanga kankutegere bulungi jjajja yewaawo sebo teriyo lubaale awonya siriimu awonya mukenenya taliwo ojja kenena bibyo ofwe ng'oli amukwasiza era lubaala akuveeko akwate omulala era abasawo baffe bangi bafudde nga bafa mukenenya ate bw'oba wamala okulwala mera eddagala kankubuuze jjajja Jjumba nzizaayo wali obeera otya okuba nga gwe Ssaabakabona okubeera Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kakati lubaale tumwogeddeko ekitundu ekyokusamira omuntu n'akitegeera nti osamira ng'olondeddwa naye waliwo ekitundu eky'obwakatonda kakati abantu baffe ab'obujjajja baasuula ekigambo Katonda nga beesigama ku muzungu omutonzi bwa nnonda aŋŋamba ddayo onnyonnyole abantu nti okusindika amayembe emizimu emisanvu abalongo n'amayembe abaayimirirawo nga nze Mukama Katonda waabwe era nze kyetonda nze wanga nze namugere nze eggulu nze liiso ddene nze Sserubaale nze eggulu ddene nze eddoboozi nga tuva ku musiige Essebyayi Kyabangi ne maama namuganya akukireeka abo abatuula ku lusozi Walusensi abantu abo nno benjogerako bonna bagenzi era sinze natandika enzikiriza eno ya mutonzi kakati nga waliyo Kabona Laadi Kisomba Nabbi Matovu Kitaka kya Nawansi Omulangira Nakiyongo omubazi omuweereza Luganda kuli olugenda enjala tirudda muzzukulu wa Namazingo Muluto Ennyanja Sebide Lujumba Ssekabaka Wankoko Siryegaana Lubaale ago nno mannya ga muntu omu oyo twamuziika wano bweya gajja kundanga muntu ago alondako amatonotono kakati jjajja abakabona abo nga waliwo jjajja waffe Kimbo wa mizimu minyiivu omugenzi Makolo ekiteegombwa wano ekitagobwa tuyina jjajja waffe Kimbowa Ebuddu tuyina jjajja waffe Ewuniike omugenzi Ewuniike Emakerere abo bonna nga bonoomenya ba bishop kati bendi mu kumenya tuyina jjajja waffe Kigaanira ow'Emutundu Nakalembe kakati tuyina jjajja waffe baamuyitanga Kagolo ka Kyomya olusozi baluyita Wajjinja eri e Masaka kakati nga tumwe muli bajjajja baffe abo Bakaasa Mitala Bamulyanga Bamuzigo abo bonna nno nnyonnyola nga bonoogamba tinnyonnyola ku pasite yasooka eyaddako bendi mu kunnyonnyola kakati omusiike Essebyayi Kyabangi nze mu kuteekebwateekebwa mu Bwakabona bwe nva eddolo eguloofa eddolo gye bayita Singira bwe nabadde nkumenyera ebizinga ebyo byonna nkomawo ewa maama Nalubaale Muzuula Nkoni Takala ku ebyo ne taata Kiberu oyo agamba nti kibe ne kiba abatuula ku muzzukulu waabwe Nsubuga DC olwo nali nteekebwateekebwa mu kitundu eky'Obwakabona wawulidde nga njogera ku muwongolo nteekebwateekebwa mu kitundu eky'obujjanjabi eky'essabo kati nteekebwateekebwa mu kitundu eky'Obwakabona kabona kitegeeza okubonekerwa obw'omwoyo kati mu kitundu ekyo eky'okubonekera obw'omwoyo tuddayo nga omusiige Essebyayi Kyabangi yafa mu mwaka gwa 2010
mu mwaka gwa 2006 kakati Kisebya ekyabangi naafa kati ne tubeera wawo nanga situina oyo yesaba kabona omubereberye kati ne tubeera nga tweteeka mu kweteekateeka mbakabona abo bonna abawulidde emmenya omuli omusajja omukulu kabona Mugalula atula ku lusozi Walusi omuli kabona Mbago Katibba Saalongo omuli jjajja waffe Buyondo Maanyi ga Lubaale omuli bakabona bangi kabona Kato Muwanga Senkandwa e Masaka kabona Kayiza kabona Kayiji kakati bakabona bangi mwalimu ne jjajja waffe oyo Bujagaali Nabamba omugenzi kakati abo baatuula nga n'emyoyo gitudde n'enkola akasera ne mu bakabona bonna n'embeera nga nze Ssaabakabona alondeddwa okuweereza Ssewamala oyo yamalirwamu ebyensi n'eggulu era nze kisiikirize kya Ssewamala ku nsi nze n'embeera Ssaabakabona nga nina emyoyo gy'abakabona bonna giggwera mu nze n'embeera nga nze Ssaabakabona akulembera enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono gye tuyita Tondizimu Face. Obugundi buno Tondizimu obwa Ssaabakabona bonna wamu kaŋŋendeko ne mu Bwakabaka bikwataganira wa n'Obwakabaka obwa Buganda. Awo we ŋŋenda okunnyonnyola ku Bwakabaka bwa Buganda naye obwa Ssaabakabona bwe butyo bwe bujja bwaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokutaano omwaka 2017 ku lusozi Walusinsi era amatikkiro ago natambulira na mu nnyonyi nengena nentikirwa ku kitundu eky'obwa Ssaabakabona era mu kitundu ekyo nembeera nga nze nkulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Uganda n'ebweru waayo nkulemberwa amawanga 354 agakola olukalu lw'omwana w'omuddugavu era kyova ndaba nga ku nnyonyi nengenda mu community endala ngendawa naye challenge gyensanze nga sinagenda mu Bwakabaka challenge gyensanze ya butasoma kankaka kubanga buli wova mu ggwanga Uganda oyina okwogera olulimi oluzungu lwaki tofuna interpreter mbona mbalina namateeka naye waliyo kati olaba ebintu bino kati kankaka gwe interpreter wange kati tandika obikyuse ande kasibu tewaliwo ngeri biri byera nnyonnyodde bwe mbigamba ali wabweru wali gwe nazze naye nti jjajja Jjumba has said this and that kati obwe buzibu bwe njosa interpreter alemu okujjayo message nga bw'olina okukola ki kubanga kati omuntu atulaba ku TMO agobera naga nti omuntu ono ddala aliko obujjajja ddala bwe mbanga nnoonya kujjanjabibwa oba nnoonya kitundu kya busawo bwe naagenda gy'ali alina kyayinza okungattako kansiga sinagenda eri mu Bwakabaka kankubuuze ebintu bino obikoze wavumula n'okyusa enzaalo nga wakayingira n'ovumula bw'oddayo mpaka lwe bakuwa ekitundu kye baawaluba wakati gwe gw'otuuliddewo kubanga ali mu ggwe njagala nkubuuze okyalina obudde obujjanjaba abantu obuvunaanyizibwa obwo mpuliranga omuntu akyajja ewa aligaweesa ng'aligaweesa ne nkugamba nzaala balenzi n'onyamba ne nfuna oluzaalo lw'abawala kankaka nze ndi musawo wa Kinansi era ndi musamize era eyo ye professional yange kubanga bw'otajjanjaba ekyo Jjumba nkimanyi bw'otajjanjaba bantu kakati ate abantu obo bagamba byaki kubanga kitegeeza nti abantu balemereddwa gye bayise era nze mbeera wano okuva ku Mande mpaka ku Sande ku lunaku olw'Esande lwokka lwe sikola era ku kiggwa ekyo kyolaba nkola okuva ku Mande mpaka ku Sande ekitundu ekyenzikiriza ntwalayo butwazi service ate buli kitundu kirina bakabona baakyo ate bwe mba natambudde nga siriiwo era bakabona abato weebali oba abasawo b'Ekinnansi abato kankaka ndi musawo wa Kinansi era nkola omuntu bw'atambula n'ajja emukono ku mbuga yaligaweesa nga gw'ayagala okulaba akulaba andaba
kanga kabukedde ovunanyizibwa ng'olina kanga kabukedde wano ku makya gwe tondabye anti nakubye kasibe gani nabeera oyinza kuboze lwenzize nga omuntu wa bulijjo alina ekimunyiga alina ekisula kimuwalula alina ekimulemesezza ekimutuga olina omuze guli gwogambye ng'anoonya omusamize anaamuyamba naga nti aligaweesa yoyo yekka alimu amaanyi agananyamba ajja n'omuyamba omuze ne gugenda ne muyamba omuze ne gugenda era ne mukolako era ne mujjanjaba oba oyagala bufumbo oba oyagala luzaalo oba oyagala kufuna oba oyagala kulinnya nnenyi jangu nja kukukolako nze kennyini jumba ogenda kunneesangirawo nkwekwatireko kubanga kati kankaka bwe tuba tunoonya okununula abantu ng'onoonya okuwabula ensi eno era n'okutegeeza abantu nti abasawo abafere gye bali naye n'abatuufu gye bali abantu bonna oba tobeekwatirako ng'onootegeera otya nti bawe bw'onaatuma kiyinza obutavaayo bulungi olina agenda nekitubadde tulowooza bwe batyo bafere era singa omuntu anaagenda nga musawo wakinansi kale katugeze bali eyo balina ebizibu bingi nga musawo tamanyi bwe bateekateeka lubaalo no bw'ataakulabe gwe kumunnyonnyola anaakola otya nze kankaka ndi mutume wa Katonda neewaayo kuweereza era nze nja kuweereza abantu gana amagando bino onsanga mbijjemu nga mbitadde wali era nga ndi mukukola era bwe twawukana wano kati ngenda kulagula abalwadde obona tebakuyitako ng'obalaba budda bapitako balemanyi bantu bo bawano waggulu wajjudde mu kigo wajjajja wajjudde era ngenda kukola era ndi mulaguzi mpozi wagambye nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yeegatta etya ku Bwakabaka teri mukolo gukolebwa nga gwa Bwakabaka era bwe bambuuza mbannyonnyola kankubuuze kanziriremu ako gwe akulira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ewa Ssekiboobo nze minisita atwala ebyobuwangwa n'ennono ku ssaza ery'Ekyaggwe Ekyaggwe kitegeeza omwaggwera ensonga nze minisita atwala kalica mu Kyaggwe ewa Ssekiboobo ebyobuwangwa birimu sekita nyingi naye nze mbitwala newa baffe Ssaabasajja Kabaka nkola emirimu mingi gye sisobola egimu kwogera mu kamera naye nga ndi muweereza wa Ssaabasajja Kabaka nkutegedde bulungi kakati enzikiriza eno ekigambo owulidde nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono buli woyogera ku buwangwa n'ennono oba omaze okutuuka e Mengo ng'oli Muganda kakati ne tuba n'obwakyabazinga obwakabaka bwa Bunyolo obusinga bwa Lwenzululu abakabaka bonna obukama bw'Ettoolo bakabaka bonna tubassaamu ekitiibwa kuba nze sikulembera Buganda sikulemberwa Uganda kati buli wentuka awantu wonna nga waliwo obuwangwa n'ennono era mu biseera ebyo nali ku lusozi lwe bayita KwaZulu-Natal South Africa nagenda e Cape Town nengenda eyo ku kizinga gye basibira Mandela waliyo obwakatonda abungi nnyo eyo yonna ngenda nentwalayo era otera okundaba nga nyambadde ng'Omuzulu nondaba nga nyambadde ng'omu South Africa oba ng'Omunyarwanda nagenda ku lusozi lwe bayitamu Kigali mu birunga e Rwanda nengenda mu Bwakabaka bwankole sinnakunnyonnyola ku bacwezi bino ebyo byonna kakati nze ndi mukulembeza akulembera obuwangwa n'ennono era kyatawanya nnyo Abaganda nga baga nti ate oli abeera atya Ssaabasajja Kabaka ono n'abeera Ssaabakabona Ssaabakabona abeera kabona wa myoyo era nga wowulira Ssaabadinkoni era nga bwowulira bishopu nga bwowulira omukulu w'ettwale naye kati nze ndi paapa w'abaddugavu omuntu bw'ayinza okutegeera kubanga mu buwangwa n'ennono mu myoyo nze muweereza wa Ssewamala era nze mpitibwa empologoma ya Ssewamala nga bw'owulira bali nga babayita empologoma ya Yuda nze mpitigibwa empologoma ya Ssewamala njagala nnyo abantu ebintu ebyo babikole ki babyawule era babitegeere era mu buweereza obwo bw'obujjajja obw'omwoyo ffe tulina emikolo mingi gye tukola mu Bwakabaka ffe Kabaka bw'alambika ebyobufuzi ffe ne tulambika
ebyobwamwoyo yewaawo alambika obukulembeze obwobwakabaka nemutunuulira okulambika okw'emyoyo gintawaanya gintabukidde gimmanja gikola ki nkutegedde bulungi era owulira ebiggwa tobiwulira ekigambo kiggwa nti ekiggwa kya mukasesese kati omumwengwa ekiggwa kya mukasaawa ne bukasa ebusaabala omumwengwa ewa kitinda entebe eri mu ntebe zamugula ku lusozi nsamizi luli oluliko State House olusozi Lubaga omutonzi we yabagira ensonga ze waliwo olusozi lwe bayita Namirembe mwe lumuyita Kiwamirembe kati lwakuba nti bannaddiini bagenze batujjako ebifo byaffe naye nga ffe olwokuba nti emisambo egyo gitutulako era tugiyita ne tukola ensonga zaayo kyobulaba ng'ensi erimu akalembereza okuzimbayo bye bazimbyeyo tebigigobaayo era bitukosa naddala ng'okulirayo embizzi ekyo kyolaba bakola kitukoseza ddala emisambo gye tusamira tegikkiriziganya nnyo nakasolo ak'eggwanga yewaawo ate mbadde manyi badde manyi nti be baana baliwo naye mu mbeera eyo jjajja Jjumba aligaweesa waliwo ebintu byengendo gyagala okutwalamu bantugamba abasawo abaganda temwambala ngatto nga bwe wabinnyonnyodde luli simanya temusala birevu simanya temukola ki Jjumba nze bwenzijewuwo neŋŋenda ewa Ssenga Kulannama nenzija nensanga Ssenga Kulannama erija okiyita kiggwaki wakolera okuyingira geeti n'otunula n'oyingira Jjumba wakolera ebintu ebiriwo si byebiri byemmanyi nyingidde mu nnyumba y'ebbeeyi ndasanzeemu entebe ez'ebbeeyi naye kirabika ewalala gye sinnalaba baluga mwambala mbugo musula mu mbugo nawulirako n'abasawo bagamba ye amaanyi ge agajja mu keesi eno kofini obuliri bwe kofini nedda kakati njagala okulaga bw'onooba onzikiriza nja kutambuzaako tujja kutambula engeri gye twetaaga okulaga abantu ba TM olina kyobuuza nze nina n'obuliri bw'ensula nina n'engoye zenyambala tosula mu keesi sisula mu keesi nsobola okutwala abantu gwe boga nti kale Jjumba oba tosula mu keesi situkutula tugendeyo njakulaga tugendeyo saagala gamba ki tugendeyo ekamera weeri tuwulira bagamba abalaba eno ndi wa jjajja Jjumba aligaweesa kyenjagala okusiimuulawo byebyo byabasula mu keesi balina emirambo mu mayumba tulina mirambo mu mayumba era ffe situsula mu keesi sebo TM wano wensula wano wensula kino kyekiriri kya Ssaabakabona ne Ssenga Kulannama era kino kyekisenge kyange situsula mu keesi omuntu ayinza okutula ate okumanya nti naffe tutya okulwala era tusula mu butimba bw'ensiri n'otunuulira olaba n'omala okuteekako akatimba n'olyoka weebaka okiraba kati omuntu ayinza okera n'alowooza nti Ssaabakabona ye olw'okuba Ssaabakabona munnange ensiri tizimuluma ebya minisitule y'ebyobulamu tabiriiko ebintu byonna tubikola nga bwe birina okubeera ate ne tubeera bayonjo ne tubeera tobeera muyonjo mu kkubo ndowooza olaba nze madde mmanyi musula mu keesi nedda kati obudde ewava amaanyi ag'enjawulo bwe mangolokoka nga Ssenga Kulannama waali n'azingako n'asibako oluusi we tunaasula nga bw'olaba bwenkola kakati toyinza kugamba abasawo b'ekinnansi nti basulamu tibalina kusula mugundi mu buliri bulungi era weebaka mu kitanda ng'ekyo n'oloota ebintu n'obikola ne bibeera nga biri bulungi era tukubiriza abasawo b'ekinnansi bonna bayige okusula obulungi kibaviireko okuwangaala era tukubiriza abantu bonna abalowooza muno abasawo b'ekinnansi tuli bubi nedda kiri professional yaffe nga Mukama Katonda bwe yatukola ki bwe yatutonda bwe yatutonda
era oyinza okulaba ebintu n'osanga ng'ebintu bikolebwa nga bwe birina okubeera ku kati bwenvaawo kyekiri mundoomu ombulira n'enziruka mangu anti omuntu ayinza okugamba nti alese taguddeewo nga taguddeewo nga mwemuli kale kankulage tusooke wano bwenvaawo bwentyo ngenda mu kinaabiro nange nenaaba nengenda mu kinaabiro nensumulula amazzi nenaaba nemala okunaaba nensenya ennyumba eno mbadde erimu nehiita mwebugumizeeyo musabo nedda erimu nehiita yiino nentekako amazzi wali negamala okubuguma bulungi hiita yiyo nenzija mu kibaafu nyinza okutuula eri senga kulanama n'atuula eno netunaaba mu kibaafu kino bwe tumala okunaaba bulungi oba nenzija wano nenkwata shawa katugeze saagadde kugenda mu baafu nenkwata shawa eno nenkolaki nenaaba amazzi ogalaba togalaba bwe gayiika nenkwata shawa eno nenaaba nengenda musabo nga ndi muyonjo nga ndi muyonjo nga siina gundi yonna nze badde mmanyi ebyammwe ebyekisawo kasa mugenda eri nawulira ekigambo simanyi kyekitegeeza naye saagala kikozesa bubi gye mwambululira nemutuuka eyo naawe n'ovaayo n'obuntu buno bulungi abasawo basenyane ku mannyo tusenyeza ddala amannyo eddagala ly'amannyo lirino libaawo ebintu byonna nensala n'ebirevu kanka ku muntu ayinza okuntunira nalowooza siina birevu mbirina nsalako biki bisale obuyonjo twagala okutunuulira wano ate kakati gwe tolaba kangulage mukulu kanga kati bw'obeera ng'oli mukyafu njagala kiraga abasawo bange abali eyo toyinza kukozesa tawulo ono njeru ogirabamu akabala konna ogitegedde njeru kakati kitegeeza nti omuntu oba muyonjo mpaka gyokola ki waliwo tulina toilet gyeziri eyo mu bibuga naye njagala otunulya amazzi agava mu toilet eno nti etoilet bw'oba nayo ate egendamu eddagala waliwo eddagala lyoteeka togalaba amazzi bwe gafaanana gavaamu ekitundu ekya bbulu amazzi ago nga ga bbulu tulina akadagala ketuteekamu akadagala kangaako bakaliwa okwata akadagala kano nga bookalaba booti akadagala kano n'okajjamu muno kalinga kasabbuuni kati kaleeta amazzi ago nga gasobola okutubuuka n'ositula gundi eno buuti kati n'oddira akadagala kano n'okasuulamu okalabi kati bw'okasuulamu ogenda okunyiga amazzi ago okujja wano amazzi ago gaba gaki gaba ga bbulu ng'obuuka buli nga bufudde nedda babisobolera ddala ate nze kati kankakanninaki siina kyenina ndi muntu wa bulijjo ng'omuntu gwe tokalaba amazzi nga gakyuse kati akatundu ako katta ebirwadde ebyo byonna ne biba nga bifa kati bwenva eno bwenvaayo eyo mu kinaabiro ekyo nendyoka ntambula nenzija mu wardrobe gyongambye nti nyina okulabayo baŋŋamba muba neki nenzija mu wardrobe nenzigulawo wardrobe ng'ejjudde masuuti amasuuti mwegali bwemba wakwambala suuti nenkwata esuuti eno nenteeka wano si kava bukava esuuti togiraba
mweri ate erimu n'empole yayo si yokka si kooti bukooti kakati eyo bwe mba sigisiimye n'enzijayo endala ninga nti kati nja kwambala eno nenkeberako eriwa gyenna ate ne kale oba ogiraba mu kantu kano n'olaba gy'oyagala okwambala kati eno togiraba ate n'empale yayo era ekola ki mweri neŋŋamba nti kati esuuti gye ŋŋenda okwambala eyo bwe mba sigisiimye n'enzijayo esuuti eki nenjayo esuuti endala oba nenkeberera wano olaba olugoye lwogenda okwambala nti lufaanana lutya oba nendaba nga tensanyudde era ogiraba mweri n'empale yayo ekola ki ate ng'oloola njoze ya dry cleaner nensiba kugamba omuntu n'oba muyonjo nga buli kyolagira munno ekyo oba bwe mba sikyagadde nenzijayo esuuti endala neŋŋamba olaba nti era mweziri ogirabi kati eno ya black ate teriyemu mulimu n'endala oziraba kakati embeera eyo kwegamba obuyonjo mu basawo n'okwekwasa biba byabwe bya buntu kale katugeze ffe tulagula kati olaba kankaka wano ku mulimu totuuse wasenga kulannama naye oziraba zino kanzu bwe naaba ngenda ku mulimu nja kujjayo ekanzu nyambale bulungi omulwadde ansange ng'anyirira ezo zonna zakusiibamu tikuli yakukyala kubanga bonoga nti kanzu tuzambala olinayo mukolo zino zendagulira teri mulaguzi yenna abeera mu ssabo nga tali mu kanzu kati eno zino oziraba ezo zonna zakusiibamu tikuliiko yakukyala nemu bwe ŋŋamba nti kati ŋŋenda kuziika njagala ogenda okuziika nga noonya amakanzu amaddugavu bwe bityo ebintu waliwo n'omuntu ayinza kati kankaka kankulage gwe tolaba esuuti ate no zino ziri mukono tituli eka eri mwakulaiti ewasenga kati wano ndi mukono kubanga ffe tulina amaka gaki ag'enjawulo kakati bw'ogenda n'otunuulira ebintu ebyo byonna nga bwe bifaanana bwe bityo oyinza okujjayo n'ojjayo endala zino zonna nga bw'oziraba gano gonna masuuti meereere kati engoyi n'obeera ate n'essaati endala oluusi z'oyambala amakanzu amalala kati odrop y'omusawo w'ekinnansi okuva ku ngatto eri nga bw'ozambala n'omanya nti nja kuteekako engatto eno kakati nja kukwata brush yiino n'obeera ng'oli muyonjo abantu ndowooza ekintu ekyo kyenjagala bategeere mbadde nze ntunuulira abasawo nga ndowooza first of all tulina bye tuwulira nti mu kisenge ky'omusawo ow'ekinnansi omusamize ojja kusangayo ebyawongo ebitimbiddwa okuva ku mulyango osangeyo kasasiro omungi omuyitirivu naye kati olaba kati kanga kakankulage n'ensawo ogiraba ogijjeyo kati njijjeyo wali mu wodrowo endala kankulage ogirabe ensawo eno kati eno nsawo ya jjajja ogirabe nsawo ya jjajja era oyinza okunsanga bagamba omanye ekigambo obusamize buva ku nsawo kati ensawo y'obusamize kati bwe nteekako ekkanzu yange wali enjambala bulungi nenteekamu ekifundikwa kya jjajja nenjayo ensawo ya lubaale yiino nenteekamu olutembe mu nsawo ya lubaale nenyambala nenkwata effumu lya kawumpuli nenteekako ekisingo nentandika okukola naye olaba nti era njijjewa ogijjeeyo nga ntereke bulungi ate nteeketeeke gwe tolaba nga lubaala alinamu ssente toziraba kati ombuuza jjumba alina ssente azijjawa gwe tolaba jjajja ng'alinamu ssente kati eno ya jjajja togiraba yajjajja olaba nti nejjajja naye alina akasente ke kakati nange ejjumba mbeera n'ensente zange mu nsawo yange muwaleti yange kati ebintu bino
abasamize balina okubiraba kati gwe bwenzi ensawo ya lubaalo gisanzemu ekikubo nsisitidde baŋŋamba olina okutya njagadde okulaga nti ekitundu kino eky'obusamize ekyobuwangwa n'ennono abantu baleke ku kyonoona kati kyogamba bwe njijja awayonjo ye jjajja awulira bubi mulabye na bwakubonereza ye jjajja awulira bubi nga waali wayonjo nange nenkwata ensawo bw'osanga ensawo eno nga ngisibye bwenu kakati oyo lubaale wange kanka kagenda ku mulimu olwo omuntu ayinza okumanya nti mulimu lubaale abesazesaze ensawo oyinza n'okusangamusikako nadduka naye ng'oluusi mulimu nsawo nga yaani yajjajja kati ebintu ebyo bikulu nnyo njagala okubinnyonnyola abantu babitegeere nti nga tuli ku TM online television tewaŋŋambyeko nti nja kuyingira mu kisenge tubudde mu ddiiro naye era ekisenge ekirimu ate kankaka kankulage jangu wano olabe wano abantu bategeerere ddala olaba draw eno ogirabe nga bweri kandeeta ekisumuluzo kubanga walisanze n'enfuufu yonna ng'ejjudde eno emabega w'ekitanda kankugulirewo olabe kubanga kankaka oli mukwano gwange ebyaddala ate n'abantu bo baagala message kati njagala olabe ezo fayiro za Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa fayiro jjajja gwe atayingira kibiina ate okuuma zaaki nina ebiwandiiko labayo Tondizimu face kino kiri ki documents ozirabi documents zino zonna kati bwendiva mu fayiro bwendiva mu nsingo wa Tondizimu ojja genda okunsanga nga nina ebintu omuntu by'alina okumanya obiraba Ssaabakabona ayinza okuddako watandikira obukulembeze bwe kati zino documents zonna ate sikoma ku ekyo njagadde nkulage omuntu asobole okutegeera kankaka nze nina ebyapa eno bagiyita land title omuntu ayinza okubuuza nti naye Ssaabakabona ate land title yagijeewa okiraba zino land title tobiraba byapa ate biri oligino kakati ojja kunsanga ebintu byange nga biteeketeeke bulungi nga bwe birina okubeera kwegamba njagadde nkulage nti omuntu bw'atyo bwe yalibadde omusawo teyali ekwasizza butaba olaba amabaluwa gonna gengenda mpandiikira abantu wano olaba Obwakabaka bwa Buganda kakati ebintu bingi tugenda tubikola kino kibiina kyaffe tuli bumu olaba nti fayiro zonna wadde saasoma naye ebintu obiraba nga biri mu oda yange kubanga oyagala Ssaabakabona wagambye Ssaabakabona yaani oba aligaweesa yaani nti ebintu bino byonna bw'onoogenda obisanga ojja genda obisanga nga buli kimu kiri mu fayiro nti omwaka bwe guti kati tuyina companies nga bw'owulira nti Ssaabakabona musuubuzi ayina company kati zino zonna oziraba gundi document za company oziraba the traditional culture and religious foundation kakati eyo company eri study kati enzikiriza eno olaba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tondizimu face eririki registered erina obuwandiike buubwo era obulaba kakati bw'omala okusanga ebintu bino byonna nga kankubuuze Ssaabakabona ewaawo sebo bajjajja bino be babirambika oba buba bu organization ya muntu nga ggwe andi kati kankubuulire nina ekintu kyenjagala okutegeeza omuntu bw'oba ng'oli jjajja w'abaana ng'oli musawo wa kinansi okolera amateeka ga Uganda togenda kuteekawo kitongole togenda kukola bibyo kati
togenda kukola bibyo tugoberedde mateeka ga gavumenti kati tuyina ekintu kye bayita kandabe kati tuyina media gye bayita SK7 media ogiraba eno ye certificate yayo registration yayo kati SK7 media tojja kukola mu kitongole nga si kiwandiise of course era otunuulira TMO online television eriwo mu mateeka kakati tukubiriza n'abasawo b'ekinnansi nekagamba bankutte nze jjajja w'abaana bankutte naye bankutte nga bampalana nga bampalana yansindikidde atanjagala laba Saba Kabona official document nina abaana obalabi zino gundi indaga muntu birth certificate biwandike birago buzale bw'abaana kati toyina mwana gogenda kundeetera nga siina birth certificate ye kitegeeza ngoberera amateeka abaana bange bonna kizibu nnyo okusanga aligaweesa n'omusuula mu nsobi tosobola nawulirako abasaba Abaganda simanyi abaana baabwe babatereka mu busuwa nedda kati olaba kankulage ekiwandiiko kino okirabe bulungi okitegeere kino kubanga bagamba nti official document olaba the Traditional Culture and Religious Foundation tokirabye ekyo appointment letter Jumba Lubowa aligaweesa is high priest Saba Kabona faith high priest kwezikiriza okitegedde appointment letter yango girabi kati jaba oli ajja kubuuza yeeyita Saba Kabona naye siki naye olabye appointment letter yange ebbaluwa omuntu asobola ogikola abaani abagiteekako emikono ate kakati kale katuddeyo eno tulaba bagiteekako emikono nteekeko nsayininge buyondo era nsiiringe stampu njiraba nyigemu commissioner for what commissioner for us magistrate nyigemu bulungi sigamba nti ya magistrate commissioner for us commissioner webiki webirayiro okitegedde kakati zonna nziraba ate nga ya kooti commissioner for us magistrate sibwe kiri kakati ndi Saba Kabona era ogirabye nti Saba Kabona official document kakati omuntu bwanajja katugeze Saba Kabona azeze omusango enzikirize n'eyobuwangwa n'ennono ogassa abagole seteri registered kwegamba okoze ebintu nga sibiri mateeka wadde omuntu nga tiyasoma oba amateeka ga Uganda ganyigiriza oba teganyigiriza naye olina okugoberera ki ekituufu amateeka okunyigiriza kwago batera okugamba nti obutamanya tibukugisaako musango bw'oba ebintu ebyo tobimanyi naye gwe weetaaga kati okuyigiriza bali abatabimanyi okitegeera kakati ebintu bino byonna nga bw'obiraba bingi nina document nyingi ate bw'ogenda okutunuulira tugambye nti kale Saba Kabona yatuuka atya okubeera Saba Kabona omanyi kankaka naawe eno obadde totuukangayo kansooke nkulage obwedde owulira nga njogera ku bakabona ab'enjawulo obalaba bakabona ab'enjawulo obwedde owulira nga mboogerako nabeera ntya Saba Kabona obalaba olaba emiggo n'eddamula amatikkira ago gano gonna gaali matikkira nkugiddeyo emu ey'amatikkira ono Profesa Wangola Ndawula olaba abantu nkubikulidde wabina nti twaze mu kisenge kakati olaba ebintu bino bano bonna gano gonna gaali matikkira omulundi ogwo gonna matikkira okuva gye gava eno abantu abo bonna tebasobola kubanga baali ewantu ewakyamu balaba emyaka obalaba bamuzeeyi kakati abo be banteekamu obwesige okubeera Saba Kabona naye nga mpise mu kasunsula nga mpise mu nteekateeka ey'emyoyo nga bwe giyina omukono function yali bweti era nayambala bwe nti
bwenti bwe nayambala nga ndi Ssaabakabona we okubeera Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kati olaba bakabona nga bwe bayimiridde bwe tutyo bwe twambala kati oli ajaga Ssaabakabona naye yeeyita agamba ondaba bankwasiza ddamula kati wano wonna bano bonna be banfuula ekyo kyondaba era kiriko n'obujulizi bw'ebifaananyi obungi ate n'ebiwandiiko tobirabye toyinza genda kuba birayiro nga bino byonna tebiriyo bwe twamala okukola bino ne bampa appointment letter ate nengenda mu kooti nenkuba ekirayiro nti nze Ssaabakabona kati ndiwo mu mateeka era olaba ebifo by'obuwangwa bye twalimu gye gimu ku mikolo gye twakola bano bonna nga bwebalaba bateekako emikono si bansi Uganda yokka kuliko n'Abanigeria kuliko twali amawanga 36 gasobola okukiikirirwa ye ne Professor Buddy Hall akulira UNESCO naye yaliwo kakati abantu bano bonna balaba bwe kiti ekintu bwe kyali era olaba nga tukutte ebbaana ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga tutambula twayisa n'ebivulu bingi nkugiddeyo eno yokka lwakuba nti eno yali y'amatikkira gokka era specifically tubadde tuwogera ku ngeri kijjo kigambo Ssaabakabona kijja kityo okutuulako kijja kityo okukibeera ate kitegeeza ki kati omuntu ayinza okulaba kati naka Ssaabakabona ono alina byanoonya toyinza kuŋŋanya yatandise jjo ng'oli mufere ng'olinayo ekintu kyokola ekitali kituufu bingi kubanga mbadde nkugamba nti ntambuddeko genda mu nsi z'Abazungu naye ng'oyinza okugamba ti Ssaabakabona bw'alimba sebo zino tikiti za nnyonyi oziraba kubanga omuntu ayinza okugamba nti yatambula alagawa eno tikiti ya nnyonyi erinnya lirino Jjumba aligaweesa mwalimu erya Ismaili nga sinnalijjamu tolirabye lino kakati gundi yange zino zonna tikiti za nnyonyi zino wano natambulira ku Kenya kechu kakati olumba ngenda ate mawanga amaki amalala nsonga zanzikiriza first born wanga ali China mpulira Jjumba aligaweesa ali China tolaba bino byonna mba ngenza okukyala mu mawanga ago ntambula kakati omuntu ayinza okugamba nayogedde eri ntambula nga tonambuuza nakumbuuza naye nenkugamba tugende kati nkulaze si biteeketeeke si bijingejinge oli kwogera gamba nti Jjumba yeeyiyamu alina kyatwagalako akikole era bwe mbeera nga mbadde nina bempandiikira nga nina bempandiikira zino rim zenkozesa oziraba singa mbadde mpandiikira omuntu era oziraba nga zezo zenyini zemugamba empapula ennungi enteketeke ziva mu omulungi wadde nga saasoma naye ngezaako okweyiyo okutuukagana n'abantu abakola ki kanka kanafuna obuvunaanyizibwa oluusi oli organized n'okusinga abamu be naakalaba nafuna obuvunaanyizibwa mbadde njagala mbukulage mba ndi awo Uganda Youth Parliament n'ennonda kyekyo byesomere gwe wasoma oluzungu Mr. Ssaabakabona Jjumba aligaweesa is a senior advisor to the youth Uganda Youth Parliament effective 24th November 2020. Kino kikakasa, this is to certify that you've been appointed as a senior advisor to the Uganda Youth Parliament and you have been chosen on account to your hard work and greatness in the advisory sector that you so far have showcased earlier in the different avenues where your potential has been spotted. Thanks. Speaker Parliament y'abavubuka n'ateekako omukono. We own tomorrow. Abo abalowooza nti bebenca be bagamba nti bakwebazizza nnyo olw'amagezi ag'ekitalo ag'obubi bw'amagezi bwe bakulabyemu okuwa certificate kati okirabe nti tuvudde eno nziguddewo bugguzi naye njagadde nakino okirabe ng'ate situwetegese kitegeeza nti ndimu ensonga bwe ŋŋamba omuntu nti ndi mujjanjabi oba ndi kino kye mba njogera mba nkitegeeza kubanga n'eggwanga lyennyini lizze lindabamu obusobozi kasooba ng'otuukirikika oluusi ku kamera
Jumba abantu boogera nagaawo najja ojja kunsanga ate bwajja nagamba ndi ku Serena kanze si bwentyo nze si bwentyo nze ndi mukozi oyinza okugjako eno n'olaba kubanga bwe tubeera eno munatusonyiwa tuzze situlina ngatto kati eno manju abasawo b'ekinnansi Namubiru oli eno ono muwala wange Namubiru sebo mbeera n'effumbiro mwe tufumbira era effumbiro oliraba liteeketeeke nga bwe lirina okukola temwokyera ku byoto birya byoto ebya Lubaale kati lino lifumbira nze naye wadde olaba era tuliguddemu bumwe naye era liyonjoko si likyafu nnyo nnyo ng'omuntu bwe yalikoze tulinyisizaawo bigere siwulira okitegedde ate tukugamba eki abantu bakutuukako buuza bibuuzo njagala kumanya kyenjagala okumanya nkyagala kukimanyirawo tulyoke tugende mu byaffe kati olaba nti omuntu yenna era ojja kutambula olabe mu kulukankaka nti wadde mu nju waliyo ebinaabiro naye waliyo n'ebyebweru ate era nabyo bikole buki bulungi kati twalisuubidde nti omusawo w'ekinnansi bwati bwe yalikoze eki bwe yalibadde kubanga akola ku bantu si kyekyo kyobadde ombuuza nze nabiwulira abagamba mubeere eyo mu busikosiko nedda nsebo mu busikosiko situkyabeerayo ebintu bingi tugenda kati tubirunguusa era bonoba mpadde omukisa kugamba nti kati njagala kulaba kiggwa era nayo nja kukutwalayo akaseera k'ekiggwa bwe kanaba yakujjanyira ebirowoozo byako leero nsinza amagezi akwetegekererawo ngendala n'ensobi njinoonye era njagiraba teyinza kubula teri munnamawulire ayinza kubulwa nsobi ye gyayagala teyinza nange situukiridde siri perfect nti ndi 100 ku 100 naye tugezaako okulongoosa omulimu gw'obusawo bwaki bw'ekinnansi amazima Jumba nfunye ekifaananyi ekipya era nkutegedde bulungi obwa Ssaabakabona nze nange singa mbadde newankubadde atannayitaayita yali tenze nnyina okufumba bwe ndiyitako ewabalala ndikugeragere naye ku kyenaakalaba tekisobola kubanga kyakubuukira bubuukizi okweteekateeka kuno okukoza ebbanga ki Jumba emyaka 4 si mingi nnyo si mingi nnyo muntu kuzimba maka mwakurayiti n'abeera n'embuga emukono n'abeera ne properties ez'enjawulo ne yeeteekateeka n'aba muyonjo omusawo omuganda abamu be tumanyi tuwulira banywa emmindi zibadduga z'amannyo bambala ebintu ebitajja bulungi nosanga ekigere kiri kitya engalo zonna zaatemebwatemebwa ebintu bino ne mukankubadde obikoze otya okubanga obifuna okutwaliza awamu ekisooka nayagala nnyo obujjajja bwange ekyokubiri mu kwagala obujjajja nayagala abantu kubanga bw'obeera musawo omulwadde bw'ajja okumujjanjaba ekisooka olina okumwagala ate kankaka abantu batwagadde kati omuntu bw'akwagala nojja ng'okuŋŋaanya kubanga nkujjidde ensawo ya Lubaale Lubaale bw'akola ssente era aze waffe Lubaale talya ssente kakati ezo ssente nyinza okuba nga nzikuŋŋaanyiriza weeki nenzigyamu emitwalo gyange 25 oba 3 nengulamu embuzi oba nengulamu ente kakati bwe ngenda nkuŋŋaanya ssente ezo owulidde nti myaka 4 bwe tujawulira ku myaka 13 kitegeeza nkoledde emyaka 27 13 giri gye wannyonnyodde mu kitundu ekyasoose w'otandikidde okubeera active kakati ana kitegeeza nkoledde emyaka 20 kati omuntu bw'andaba olwaleero ku TMO gwe kanka kati tumaze emyaka 13 nga tuli ffenna ng'ontegedde era n'ensalawo okukumanya newankubadde pulatifomu eno ate kiyinsobera omuntu akumanya ate si gwe gwasoosa ate badde
mu birala naye nga twogera ku ssimu nenkukubirako kankaka oli otya jjajja njagala okufunayo amawulire eyo ng'okyakola eri ku mativi n'obuyambi bw'okutuuka mu gye ntuuka nabwo ninyinza bwe sikubasenga ku mutwe kati omuntu olwaleero bw'anaatulaba ku TMO ajja kulowooza sooka otunuulira enzimba gy'ozimbye omukutu guno laba omukutu guno bwe tuba tugogererako tuguwa ekitiibwa olw'oba followers baagwo kubanga gulabwa abalokole gulabwa abasiraamu abakatuliki abaki n'abasawo b'ekinansi guzzeeko era n'ababadde tebagumanyi abasawo b'obuwangwa abantu b'obuwangwa n'ennono kakati kitegeeza nti n'omukutu guno nagwo tulina okuguwa ekitiibwa tugwogerereko ebigambo nga by'amazima tugwogerereko tewali njwanjwa twagala nnyo nnyani aleekaana twagala nnyo content aliko obujulizi omuntu bw'anaasituka okuva gy'avudde agenze wa Ssaabakabona amusangeyo akukubire nti Jumba namusanzeyo era yankozeeko so si kujjako bantu bukadde na bukadde kujjako bantu miliyoni na miliyoni ekintu ky'ombuuza nti okikoze otya myaka 27 ku myaka 13 kitegeeza najja nzimba mpola nkugambye kati mpeerera omulenzi muweererera mu China gy'ali asoma naye oyo ye first born wange kitegeeza ebbanga lino lyenzize nkola ate ne mu bujjajja tufunamu emikwano tufunamu abantu abatumanyi omuntu naga nti wajjanjaba omwana wange eddalu kanze ku ddalu mbu omuntu yatabuka omutwe neekansa serious nayina n'enjegere wano ng'omwana bwe bamuleeta bamugira kaawe enjegere ne ngamba mutayingire mu lubiri ne mukolako ku ddalu neekansa oli serious yes omuntu bano betusanga nga yaliyo lali yenali bubyaddugala nkugambye nti nzijanjaba abo nenzira naddayo n'abeera nnomo waliwo ebintu bibiri waliwo kye bayita omuguwa eddalu waliwo kye bayita akazoole kanka kakazoole tikawona ojanjaba omulala badde manye eddalu kyekisembayo obubi ono wakazoole ono gwolabanga atereramu naye nga yagwa akazoole ako kazibu kakujjanjaba naye omuntu nti yagudde eddalu akuba mayinja yatabusa alina ebizibu bwe bityo ebintu ebyo mbikolera ddala bino nti Lubaale yannemerera kwegamba nina ebintu bingi byenkola ng'era Ssaabakabona sobola kusibwamu kitiibwa ekyo nga tolina ddala mu myoyo yotuuse ate ffe abantu tubaweera ddala obudde ne tuyita emyoyo nayogera najjo mu buli ango mwalina okukola ki okwogerera najjo naye abasawo balina ebikolobero bingi bye bakoze abantu ate nga abasawo kyekiba tutiisa nti ojja n'olowooza ku binsubize byogerwa ku basawo n'ogamba yi ate yo ndi banno nayo enno kiwa n'omuggundu bano abalokola abooba boogerera okufuna bye boogera kubanga omulimo guba gutattaniddwa ekifaananyi kyagwo eri mu bantu abasawo balina ekizibu muzzukulu wo yazze azze akubuulidde kubanga ffe abasawo omuntu akugamba nogandi jjajja olaba ekisambi kino kwe kuli ekiwundu naye ate amangu ago ate n'omwebakako lwaki okwana muzzukulu wo gende mu nkono mu tawuni gende Kampala lwaki olinda zze okukolako naye naawe oli musajja noonyaawo engeri gy'osendasenda omuntu akwagale mu nteeseganya tukozesa influence eno ey'okuba nti olina ekyenjawulo kanka kateriyo kintu kibi era kino njagala kyogerera mu kamera nga wagende omusawo w'ekinansi okukolako n'akwebakako 0.0 equals 0 oyo abajjajjaawo mu myoyo abajjajjaawo mu bujjajja abakitaawo naye batugamba emizimu gye gibatuma nedda teriyo omuzimu gwe gumutuma nti awo nkuwadde nawe weeyagale teriyo muntu aliko nnyama gwe tuyinza kugamba nti aliko ennyama yeyeebaka ku muntu teri muzimu gwebaka ku muntu teri musamba gwebaka ku muntu teri jjembe lyebaka ku muntu tegibatuma nkugamba ekyobola nti tumala nakunaaba ne tutukula ekitundu ekyo eky'obwenzi kyesitazanya abantu ewaawo sebo mpulira tewali butuufu naye gyomba okoze era nkwebaza olwa bannange be tugoberera nti newankubadde nga ebyobusawo tubijjeewo obadde musajja mukozi ate ndi mulimu ganga kakankubulire nagula ekibanja kyange
ziri yika 8 ziri awo Lwanyonyi nakigula mu 2023 nakigula ku mwami bamuyita Mpungu nakigula $4,000,000 naye okimanyi nti kati ekibanja ekyo babadde buli yika nga bampa $1,10,000 kati bwe tutunuulira yika 8 sibwe bukadde 8 buli gona tukwata akawumbi okiraba ate n'akawumbi bwe nkagala bakampa kankaka nina ebibira bya kalitonsi kankaka kwegamba nunda enkoko kankaka nina ente kakati amaka gange nagazimbye ku kyalo kye bayita Ssekanyonyi sigegano so wala manyi tuse oweddeyo kiwedde guno mulimu okimanyi nti nawano n'okusulawo sikyasulawo nnyo wabula nsulawo nga nina omulimu naye nazimbidde Sengakula Namaamaka ku kyalo kye bayita Ssekanyonyi nagazimbye ku yika 25 era tugiyinza okugayingira omwaka okujja kakati ebijja nekannabule mugenda kubijjayo awo we bagenda okunziika ekannabule muwala kakati nekijja nakikyusizza kakati mu bbanga eryo lyenkoze gwe bala nti ekibanja nakigula bbanga eyo mbadde nkirimirako nze omulwadde wange tagula mmere nnimira nakifuma abalalu bebakuleetedde tomugamba nti gileeta omulalu n'emmere ate kakati emmere aba nagiguza kibaba genda obalabe bali eyo omuntu ajja omulwadde w'e Masaka omugamba gula emmere kakati sente agenda kuzijjawo bwe bakuyita jjajja w'abaana kyekitiibwa ekiba kisingayo mu buzadde olina okubaamu n'ebigagu okyogedde kankaka nina ennyumba z'abapangisa ate oluusi kati gwolina emmanya gy'omanyi naye njagala abantu baffe bategeere njagala obabuulireko ebyo nze byesisobola kubwogera bajja ebirala bali bitegeera abantu baffe njagala bategeere nti tuli bakozi tituli baffere tituli bayiiya lwakuba ate omuntu gyako mu bugagga n'okwagala ssente simanyi naye nze munange kankaka bwe nto si bwendi nze ate kwegamba manyi obunaku abantu bwe baliko manyi obulumi abantu bwe baliko abantu tutuula ne tuteesa ne tunyonyolegana embeera abantu gye bayitamu ngimanyi naawe wali agadde okuba obulungi bw'oba osobodde okundaba n'ontuukako nkakasa butereevu nti ojja kuba bulungi. Njagala tunaatera okuba ntumaliriza ekitundu kyaffe kino abantu kye tubawadde mu butuufu naali eyo bw'aba tatunulidde ejjumba aligaweesa mu kumuvumula yali mutunulidde mu kumuwa amagezi g'obukozi yali mutunulidde mu buntu bulamu kubanga sikuwuliddeeko zeero ziyawo ti jjumba yatukuba omuntu jjumba yakola ki waliwo abannaffe abamu abafunamu kasente n'alinyisa abantu emmotoka n'abayiiro emyenge n'alinnya ku mmeeza waliwo yalinnya ku y'omutanda lumu nga nti ye agamba ayimba nnyo omwana namulaba ngamba olukisinga ekyo tikyalibadde tikyalibadde kituufu nina ennyanya ninayo ennyanya kati yika 5 naye ennyanya nziguza Bannakenya Bannakenya be bajja ne bazinona oluusi tulima ate kati bwe twegatta ne Sengakula Nama kankaka ate waliwo improvement endala nnene naye mukazi mukozi nnyo era Sengakula Nama oyo naye mwebaza kati ate naye alina kyangasseeko nange nina kye mugasseeko ekirala bw'otunuulira kankaka sinywa mwenge awo jjumba sikikakasa eriyo omusawo ow'ekinnansi atanywa ku mwenge kati kankubuulire kankaka siri mulwadde sivanga muwadde erinnyo siina pressure siina sukaali siina alusaazi nga bw'oyinza okugamba kubanga twabadde twogera ku bulamu bwange jjumba oyina kirwadde ki nze ekirwadde kyange bakiyita allergy kubanga gurupu y'omusaayi gwange nina gurupu O positive gwe musaayi gwe nina kati oluusi sinaaba amazzi ganyogoga sirya kawunga lwa gurupu ya musaayi si lwa bulwadde nti bwe mbirya ndiyakitinga sinywa mata lwa gurupu ya musaayi naye nga nzigyeko ebintu ebyo sirina kirwadde kyonna naye basebo ne banyabo sinywa mwenge nabadde nkugamba kankaka nti taata wange yafa taata wange mu kufa bamuwa butwa obutwa obwo bamuwa kyali kibumba kya mpisi bwe banyumiza
bamaama bange naye ekibumba ky'empisa ekyo baakimuweera mwenge yali musajja anywa omwenge kati nenkula ng'ekitundu kye bayita omwenge nakikyawa kubanga bwatta taata wange kati toyina ngeri ki eweesombera kalimu buuka tewawulira nti kina buli kukyatuusaako eyali akufaako era ne taata wange oyo ekyamusa baali bakayanira bakazi baali bakayanira maama wange n'omukyalo ow'empeta ali awaka atazaala mwana njagala nnyo abantu bantegeere bulungi kati nentegeera nti n'omuntu bw'awasa abakazi abangi nakyo kimuviirako okufa kyova olaba nti kanka katojja kunsanga muloogi tojja kunsanga wantu wonna tojja kunsanga nti jjumba akwana gundi kubanga nkimanyi nti n'abakazi bassa era bw'otunuulya abantu baffe abalungi bonna okufa okusinza okubaviirako obuzibu kutera kuva ku bakyala baabwe kakati nze kanka kanninomu bw'aba wakonzita gwe mba njagala nzite bw'aba wakonnamya gwe mba njagala amuleke abasigadde tukitegeera mangu ejjumba bwe mba nnoonya ekisa ejjumba sitandikira ku bakazi sinoonyeza mu bbaala siye gye nnoonyezeeyo kanoonyeze walala kanoonyeze eno bayinza okuba nga bakayanira byabukulembeze bw'abasawo bwe bityo noonoonyezeeyo naye nga nze sinywa mwenge siina kitaka kya kintu kyonna kitamiza kanka kasinywa sigala sinywa taaba sinywa njaga siina kintu kyonna kyenkozesa ku ebyo ate emmindi y'ekisawo eya bulijjo eyitamuko taaba sebo siginywa era ndooza amannyo gange galaba gatukulanga sinywa mmindi basebo ne banyabo kugamba ne bwe tuba tutuuse eri mu bintu by'obujjajja mbikola bulungi abanywa emmindi mbarespektinga abanywa omwenge mbarespektinga naye nze sibikola ki sibikozesa wabula mbigamba abantu nti ne bwoba oliko olubaali naye amawugwe gayinza okwonoona ne bwoba oliko olubaali emmindi eyo mpulira bagamba nti ebuza appetite eyinza okuleetera oluusi ekizibu yeetaaga ebintu bya jjajja ng'omusawo w'ekinansi lwaki weefuula bamweyana n'ogenda mu bbaala n'otandika okunywa omwenge nze nina endeku z'omwenge nziteekamu omwenge gw'abajjajja nina ebintu omwenge lwaki togulekera lubaale lwaki weefuula lubaale kati bwe njogedde wano nga sikankanyire kati nze kawumpulize mukasa nze jjumba nze njogera kubanga oluusi jjajja ayinza obutasobola na kutunula mu kamera kakati nammwe abasawo b'ekinansi mwawule jjajja mwawule nammwe tonywa mwenge ng'ogamba jjajja akutumye mumuteere mu ndeku ye agusangeyo anywereeyo mpulira lanigwa okugwa ebigo n'oyogera ebitajja n'osaaza ekitiibwa ky'obuwangwa okiraba bw'ogenda okutamiira amazima jjajja agenda gunywa wano ng'agunywera ku gwa gwekatangira agenda okusitukulekako ng'obala munaana bagaye nti jjajja tubadde tumanyi yanywa weerabidde nti ayogerera ku ggwe emmandu embi evumaganya nannyiniyo kale nno bagamba nti mirembe gya mmandwa nti njikubye nti weerinda akaayo kajja mpola abakongozi mukoze omulimu munene nnyo okuswaza ekitiibwa kya lubaale naye ekiseera kijja kujja nga Mukama Katonda akulamula kubanga bwe wali ku mugongo gwa kitaawo eyo yali nsi bwe wali mu lubuto lwa kitaawo yali nsi lwa nnyoko nga weeyagala kakati kkiriza nti bw'ojja ku nsi eyo nsi ate tegeera nti ne bw'ofa olina woolaga amazima yewaawo njagala okumaliriza ekitundu kyaffe kino ekisooka mbeebaza mwenna abakibaddeko njagala okukubiriza buli alaba vidiyo eno okyuse endowoozayo ku nnono n'obuwangwa gikimemu bikugasa ate gitunulire nga ekitali ekyo ky'obadde ogirowoolezaako kubanga Ssaabakabona olya atuuza bali abatuulako ffe bye tutasobola bw'akulaga nti akola bw'akulaga nti alima bw'akulaga nti asuubula omwana bw'amusomesa simanyi ggwe atatuulwako yadde akatonotono kikugaana kusomesa mwana kikugaana kwenyigira mu busuubuzi kikunywesa entono z'olina n'olimu okwekulaakulanya ku Lwatm Online Television yenze Kanka Kapita mbakubiriza sijja kukaka wabula yiga siyinza onyinza obutakukaka wabula yiga mu kitundu kyaffe kino byonna ebyogeddwa obirabye sijja kubiddamu nsiibudde mweraba Emirembe era ye mama w'enseno ajjulira mu bwanna mugereka omugere siwe emigabo fenna gye twagabana
era tumutendereze. Namirembe, Namirembe, Emirembe, era ye maama w'ensi eno, ajjulira mu bwanna Mugereka. Omugeresi w'emigabo, ffenna gye twagabana, tumuvundamire tumusuute era tumutendereze. ye wuuyo nakazadde omuboobevu w'eddembe era ke kasana